Omwana oyo alina famile ye era nga nze ndi wa famile ye. Omwana oyo eyamukuza ye jjajja azaala kitaawe, kuba nze oyo mwana abeera mwana wa kojja. Wazihina wanje Irene gwatana kubanga osubscribinga siko wakubanga nkujjukiza genda ku channel yaffe teeka mu Olutambula mu Uganda otelevo genda kubanga ofunira ddala program eyataasa obulamu. Ne leero nno mukwano tukomye otuludde nno okomawoko nsonga zaffe ez'omwana ow'obulenzi amanyiddwa nga Godfrey Nsuga. Bangi mwazirabako emabega kaawo. Recently ensonga zaali tezitambula bulungi, zasooka ne zitambula bulungi naye ate oluvannyuma ne wabaawo ate ebitatambula bulungi lw'ebizibu ebimu ebitali bimu. Naye nga omanyi nti ffe tetukola kubanga tubaleetera obwino, era kubanga mbuyita bwino, tetukola kubanga tubaleetera obwino kukakasiza ddala ku nsonga eyo. Bingi ebyabaawo na mwenna abagezaako kuvaayo kubanga mutuyamba ne mutuwa obuyambi bw'enjawulo ku nsonga y'omwana mulenzi Godi eyali asula ku chachi ng'aclaiminga nti bamugoba ku chachi tebamwagala. Ensonga nnyingi nnyo ezagezaako kubanga zitambula mu maaso kaawo. Waliwo omukyalo omu we sigenda kwatuukiriza mannya eyasobola okuba ng'avaayo, mukyala ali Germany, yasobola okuba ng'avaayo n'ayamba ku muganda waffe Godfrey, era twasanyuka nnyo olw'obuyambi obwo nno obwali butuweereddwa oba obwatuweebwa, kubanga essaawa ya leero Godfrey yafuna ate waateeka oluba, naye ate oluvannyuma nga omanyi nti amalala g'abavubuka yalabanga wa receivinga amasimu kuba bangi mubadde mumukubira, nammwe abagezezaako kubanga mutukubira. Asijja kwerabira omukyala ali e France wagezaako okubanga oyamba Godi naye ensonga ne zitagguka bulungi nnyo. Kale weewaawo tetukoma ku mutima ogwo ogwa Godi yekka, sobola okweyongerayo n'omutima ogwo tuyamba ate ne ku bantu abalala. Weewaawo Godi yatudisappointinga nga we mwawulirako emabega kaawo. Godi yatabuka nnyo, simanyi ensonga erabika yava kukuba nti areceiving amasimu ag'enjawulo, abamuweereza kasente ak'enjawulo. Godi ndoza yali desperate, nze nkiyita desperate kuba yali akyali mwana muto, emyaka gikyali mito egy'ekivubuka kabuvubuka, alabika yali amuwaga. Ensonga tezasobola kubanga zitambulira ddala bulungi. Twasala tugamba tetugenda tuula butuuzi, tuyinza okuddaawo ng'ate omwana oba oluusi famire ye tomanya yandibanga gyeri, kubanga omuntu baba bakuggyemu obwesige ng'otandise okulaga abantu nti ate oluusi ebintu byogera biyinza okuba nga tebikwatagana bulungi, abantu batandika okugyamu obwesige. Ne tugamba tetugenda kutuula, tugenda kweyongerayo n'ensonga ya Godi. Era bwe twakoze okunoonyereza kwaffe mpola mpola ne tukizuula nti famire y'omwana mulenzi oyo gyeri bulungi nnyo, era ne batubuulira n'obuwonvu n'obuvo n'obuzaale bw'omwana mulenzi Godi nti aviira wali mu disitulikiti y'e Buyikwe. Oluga bw'otuuka mu Lugazaawo butuufu ojja kubanga otuukire ddala ddala gye twetaagira ddala okuba nga tutuuka. Basobola okwogerako n'omukyalo omu amanyiddwa nga Rose, naye ng'essaawa zino tali wano mu ggwanga Uganda. Omukyalo oyo ali Saudi Arabia essaawa zino. N'atunnyonnyola n'atukiramu ku nsonga za mwana mulenzi Godfrey oyo, n'atugamba nti bannange nga mulabye, era yasooka tusaasira n'atugamba nga mulabye n'ensonga z'omwana oyo. Omwana oyo ze bwe ntambulira okujja ye omukyala gwe bayita Rose bwe yatambulira okugenda Saudi Arabia gyali kati, agamba nti yamuleka ne jjajjaawe era nga bali ku kyalo kye Nakifuma mu mukono awo. Yamuleka ne jjajjaawe n'asobola okuba nga ye atagenda yiye alabe ki ensinga bw'enaamutambuza. Nga omanyi olaba nga mu Uganda ebintu tebitambula bulungi, oba olina okuyiiya ate ekiddako. Ali ku kyeyo, twawayawayizaamuko naye ku WhatsApp ne tusobola okuba nga tuwayamuko naye n'ambuulira ate ebitonotono ebikwata ku mwana mulenzi Godfrey, era n'atugamba amannya ge amatuufu, n'atugamba omwana oyo musiraamu, n'atubuulira amannya ge nti ye Mustafa Nsuga, era natugamba n'amannya ga taata wa Godfrey nti ye Muslim Nsuga. Yatubategezaako otubuulira, yatugamba bwe naaba nsobodde kuba tetwakwatagana nnyo olw'ensonga nti abeera on and off aba alina okukola ate nga nange bwe njiriba mu field mpola mpola, naye ekitone ekyo kye twafunawo ne tusalawo tugamba tetugenda kulyaza amanya balayi baffe balina okweyongera okumanya ku biki ebikwatagana ku Godi. So n'olw'ensonga basobole okuba nga babeera bulindaala ku biki ebibeera bigenda okuddirira, musobole okwekenneenya. Naffe twafunamu ekyokuyiga nti si buli muntu kyayogera nti aba ayogera mazima. Ng'olabye ne ssenyiga mukwano,
senyiga bannange akutte wansi ne waggulu. Omwana oyo alina famire ye era nga nze ndi wa famire ye. Omwana oyo eyamukuza ye jjajja azaala kitaawe, kuba nze oyo mwana abeera mwana wa kojja. Azaala kitaawe era gy'ali ali Buyukwe yewaabwe. Kati omwana oyo amannya g'amatuufu ye Mustafa. Kiwulira, Mustafa Nsuga ge mannya g'amatuufu. Era nga famire ye gy'eri nayogeddeko ne maama ayitibwa okubeera nga sengaawe, nenjogerako naye era nembimuyitiramu ne baŋŋamba tebamanyi wa gy'ali. Naye mbu nno abadde abakubirako akasimu ng'ababuuza jjajja gy'ali mulungi. Omwana oyo ng'ababuuza nti jjajja gy'ali mulungi, nga bamugamba jjajja gy'ali mulungi. Bwe bamubuuza Mustafa oli liddawa, nti simanya ali ku kyaki, simanya. Oba olumu tabaddamu. Kale kati tebakyalina na nnamba y'embu era baludde omuwuliza. Yabakubirako dda mabega eri naye kati baludde omuwuliza. Naye taata we talina ssimu nnene, naye nga naye ali omwo mu Kampala, naye tamanyi mwana we wawaali nti ono omuwala omumanyi, kuba amannya gange nze Rose. Ojja mmubuuza nti oyo omumanyi, ajja kugamba nedda, naye nga ebifaananyi bya maama enkya nja bifuna. Naye nga maama wanaabazzeeko nja mugamba nsindikira ekifaananyi, kati ye wanaaba awakana mumulage mumugambe ono omukyala omumanyi. Wanaaba asirise era kyemanya agenda sooka asiriikiremu akugambe simumanyi, naye nga yesengaawo. Kale mukwano sula bulungi. Naye ng'oyo yagenda okumala byonna ne taata we agenda kujja taata we oyo omwana, kubanga babadde tebamanyi wawaali. Agenda kuddayo mu famire ye era mujja muzzaayo famire ye. Mulimba omwana oyo alina ebigambo, omwana mulimba oyo. Ku byonna byayogera tewali kituufu. Batuukako naye era ne twogera era ne tubeera nga kale ng'omwana oyo ndaba wawaali kiki yasinzirako okubeera nga avaayo awaka okutuuka mu mbeera eyo bwetyo, kuga nti talina bantu be, talina nnyina, talina ki. Naye nze gyendi ndi Saudi Arabia endi kati, so ngenda kuweereza ennamba ya maama ayitibwa sengaawe, bamuyita Asiya Nsuga. Osigale okulabika ng'okola ki, ng'oyogerako naye kuba yaali mu Uganda. Kati oyo Asiya yagenda okuwa ennamba ya taata we mukwatagane ne kitaawe, ebiddiira byonna taata we yaba abibeeramu, kuba kati nze omulimu gwange amaze ogukola ne mbagamba ekirabyo otya ennamba ngiweereze. Naye nga taata wa Godi mwe gwe mumanyi nga Godi talina ssimu nnene, alina mapeesa ndowooza, kubanga naadde njagadde nnyo munnyonnyole ku bintu ebyo, naye saasobodde mufuna. Kati nenfuna oyo maama sengaawo oyo Godi. Kati ennamba ya sengaawo oyo Godi kandikuweereze wano oyogereko naye ku nsonga y'oyo omwana, era buli kimu kyemmanyi kijja kuggwa nga mulabye ne taata we, naye nga famire ye weeri era nga jjajjaawe omwana oyo waakulidde Buyukwe. Ndowooza Buyukwe oba omanyiiwo, kiri awo Lugazi, era oyitira mu Lugazi bayitawo ku Kataka
era ekkubo eryo lya ttaka lyogenda nalyo mpaka Buyukwe. Bw'otuuka e Buyukwe ng'obuuza owa maami Ssemakula. Buli muntu kyagamba nti ge mazima, si buli story ey'ennaku nti abagamba mazima. Kyatuwadde ekyokuyiga twongera ddala kati okusimira ddala tumanya amazima ge galiwa. Naye nga bwe mwamulaba omwana oyo Godfrey, mbutuufu naawe tobeera gwe walina okuba nga oli so touched according ku mboozi nga bwe yaginyumya. Oluusi tomanya ayinza n'okuba ne ku kyaki nga tewali yali amugoba, tomanya. Naye tujja kweyongera okukola okunoonyereza tumanye ate ayinza okuba nga yawanda abantu ebigambo mu kamwa nga bwe mwamulabe bangi mwamugyemu obwesige, obusungu bwabadde bungi. Mwami Emma nkusalutinga yonna gy'oli kubanga watekinga step nosobola okuba nga ofaayo ku nsonga ya Godfrey. Era Emma tukwebaza nnyo kuba obadde tafaali ddene nnyo ku nsonga ya mwana mulenzi ono Godfrey. Naye nga njogera ku lona kuli teweerabira bannaffe abateekamu ensimbi teri balala okuggyako Pista 2 Creams basanga wali Enajana Kumbi ku Ntebe Road. Ogenda okuba nga obasanga opposite ne church ya Seventh Day. Bw'otuuka awo serengeta katono nyaawo ogenda kuba nga obafunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Bakole ku nsonga z'olususu lwo ziterere bulungi nnyo. Oyina binamakula, oyina embalabe, weetaaga kwerukamu ekyenjawulo kyenyinza okuba nga ngamba bakola nnyo ku nnakozi. Abakyala mubeera yo nnakozi nga zibatawaanya obugalo buno nga bwakona. Mukwano ogenda bakutereze ennamba y'essimu egenda kubeerawo ku screen yaawo. Genda awali omukyala omweru oyo okuli ebizigo y'ennamba weeri awo. Ogenda kuba nga ogikopolola oyogerezeganye naye, agenda kuba akola ku bulungi nnyo ni ddala. Tukyali mu nsonga ya God oba tukyali ku mboozi ya mwana mulenzi Godfrey. Omwana oyo yagezaako okuluka emboozi, yatunyumiza emboozi ye ng'eri so touching, era abamu ku mmwe mwali so touched ne musobola okuvayo. Amasimu mangi nnyo agabadde gankubirwa mukyala Irene govunanyizibwa ku nsonga ya God. Mangi gendisivinze ku WhatsApp, bangi bendisivinze, bangi nnyo nnyo ddala besinza kubanga mmalayo. Nyongera kubanga mbeebaza olw'omutima ogwo. Bambi newankubadde omwana oyo yaba disappointinga, tetuggwamu maanyi. Bangi abalala abakyajja beetaaga obuyambi, temuggwamu maanyi kugamba nti kamukome ku oyo. Twebaza olw'omutima ogwo omuyambi. Nga bwe mbadde nkyabanyonnyola, obusungu bwatuluma bangi nnyo, twanyiiga naffe gye tuli twanyiiga kuba yatuswaza nnyo. Ne yeewera okuba nti agenda kubanga abaningisa YouTube channel yaffe, of which tekyali kirungi kuba twamuyimirirawo mu mbeera singa teyali channel yaffe. Ate mukwano yandibadde tasobola kutuuka ataawo we yatuuka, n'obuyambi obwo yandibadde tasobola kubufuna. Naye olw'okuba nti yeno channel kusane channel y'omwana omulenzi oba mukulu Emma waswa Emmanuel, ensonga zino bwe twazitambuza ffenna. Emmanuel mmanyi nti naawe totudde gy'oli oyagala kulaba nga ensonga ya Godfrey ogiggusa bulungi nnyo. Naye nga tubasuubiza kyonna kye tunaba tufunyeewo ku nsonga ya Godfrey tugenda kuba nga tukibatuusaako mpolampola. Nayogedde n'omwana w'obuwala kuba kyali muwala mutoototo, n'aŋŋamba ensonga za Godfrey mpanvu kuba yakakasizza n'aŋŋamba buli kimu omwana ekigambo kyayogedde abadde abalimba. Of which sinnamanya ku bonna ani mutuufu, naye tubabulira updates tubeere nga tuli informed, tubeere nga tumanya ate ku biki ebyeyongerayo mu maaso. Naye nga tubasuubiza, yatusuubiza otuwa ku namba ya ssenga wa God. Bwe tunaba tugifunye ate naye tujja kuba twogerezeganyako naye tumanye ate ye atugamba ki. Naye for now tugenda kuba tubawa emboozi y'omukyalo ono amanyiddwa nga Rose ali Saudi Arabia kati ssaawa zino. Yatugambye nti taata w'omwana oyo gyali bulungi era amanya n'agatuwa bulungi. Atugamba nti ye Muslim, mukulu Muslim, era omwana oyo Musiraamu. Tamanyi yajja atya okutuuka ate mu kifo. N'atugamba nti n'ewaka Godfrey bamunoonya, tebamanyi ssaawa zino gyali. Bagezaako kubanga boogerezeganya naye nga bamukubira kasimu ababuulire waate gyali, naye Godfrey tababuulira, ababuzaabuza. Ye bw'atyo, bino ebigambo si byange, bigambo bya mukyala Rose. Bwetyo bwe twasobodde okuba nga tuwayawayamuko naye mpolampola ng'atubuulira ate ku nsonga za mwana mulenzi Godfrey. Atugamba nti ne tribe yaabwe bafubutuka eri mu basoga, I think yes, ebuyiko wavaayo bannaffe abo aba tribe eyo. Atugamba tamanyi Godfrey yatuuka atya ekawala waali, yatuuka atya ku kyaki gy'agamba, ewaka bamunoonya tebamanyi mayitirege. Wabula n'atugamba boogerezeganya, ab'ewaka batera okwogerezeganyako ne Godfrey, naye nga tababuulira watuufuwa wakola ki waali. Naye nga tunaba tufunye tugenda tambula mpolampola n'ensonga ya Godfrey, tugyeyo amazima gonna kuba ekikolwa
kye yakola tukivumirira kibi nnyo namwenna abaana abaleya bwe tunatera okukola ku interview bwe tunatera otutuukako bw'oba ogiddemu akakodyo mukwano nsaba obeere mwegendereza kubanga kajja kuviiramu obuzibu woba osambye eddala kwe walinnyira ate mu kukamaka ganaaba gatya ng'eddala ate kwe wawalampa kutadde waggulu ate oyagadde olisuule ye singa kyano zaffe zino abasooka baali baziisa nga mu lumuziisa ate gwe wanditusanze tuli kuki oba gwe obuyambi wandibugyewa naye nga twebaza omukyalo w'ennansana sijja kulima nti mumanya amanya kuba omwana yagatukweka yali tatuganya kubanga twogerezeganya n'omukyalo oyo naye nga tumwebaza naliwo nga tunoonya ennyumba y'omwana mulezi godi ngera akatambi omwakalabe mabegakaawo naye amanya g'omukyalo teyayagala gatuukiriza era teyagatugamba sijja balima nti mumanyi omukyalo oyo naye nga mwebaza olw'omutima ogwo tomanya naye yalina ensonga ze lwaki yali tayagala kulabikira mu kamera zaffe era ffe twakiwa ekitiibwa entuga tetugenda mulemerako nnyo naye mwana mulezi godi ekikola kyewakola nkivumirira nesekuvumirira yenna kibi nnyo nnyini ddala amaloboozi ago tugenda kuba tugabawaako mpolampola ag'omukyala Rose ng'atulambululira ate embeera oba obuwonvu n'obuvo obwa Godfrey ye gwamanyi nti ye Mustafa ffe abangi tumumanyi nga Godfrey olw'ensonga nti yatulambululira n'atugamba nti bwe yajja ku kyaki yawalirizibwa okubeera nga akyusa amanya. Omwana oyo alina famire ye era nga nze ndi wa famire ye. Omwana oyo eyamukuza ye jjajja azaala kitaawe kuba nze oyo mwana abeera mwana wa kojja azaala kitaawe era gyali ali Buyukwe yewaabwe. Kati omwana oyo amanya g'amatuufu ye Mustafa kiwulira Mustafa Nsuga yemanya g'amatuufu era nga famire ye gyeri nayogeddeko okwo ne maama ayitibwa okubeera nga sengaawe nenjogerako naye era nembimuyitiramu ne baŋŋamba tebamanyi wa gyali naye mbu naabadde abakubirako akasimu ng'ababuuza jjajja gyali mulungi. Omwana oyo ng'ababuuza nti jjajja gyali mulungi nga bamugamba jjajja gyali mulungi. Bwe bamubuuza Mustafa oli liddawa nti simanya ali ku kyaki simanya. Olumu tabaddamu kale kati tebakyalina na nnamba y'embu era baludde omuwuliza yabakubirako dda mabega eri naye kati baludde omuwuliza naye taata we talina ssimu nnene naye nga naye ali omwo mu Kampala naye tamanyi mwana we wawaali nti ono omuwala omumanyi kuba amannya gange nze Rose ajja mubuuza nti oyo omumanyi ajja kugamba nedda naye nga ebifaananyi bya maama enkya nja bifuna naye nga maama wanaabazzeeko nja mugamba nsindikira ekifaananyi kati ye wanaaba wakana mumulage mumugamba ono omukyalo omumanyi wanaaba asirise era kyemanya agenda sooka asiriikiremu akugambe simumanyi naye nga yesengaawo. Kale mukwano sula bulungi naye ng'oyo yagenda okumala byonna ne taata we agenda kujja taata we oyo omwana kubanga babadde tebamanyi wa waali agenda kuddayo mu famire ye era mujja muzzaayo mu famire ye. Mulimba omwana oyo alina ebigambo omwana mulimba oyo ku byonna byayogera tewali kituufu batuukako naye era ne twogera era ne tubeera nga kale ng'omwana oyo ndaba wawaali kiki yasinzirako okubeera nga avaayo awaka okutuuka mu mbeera eyo bwetyo okuga nti talina bantu be talina nnyina talina ki naye nze gyendi ndi Saudi Arabia gyendi kati so ngenda kuweereza ennamba ya maama ayitibwa sengaawe bamuyita Asiya Nsuga
osigala okulabika ng'okola ki ng'oyogerako naye kuba yali mu Uganda. Kati oyo Asia yagenda okuwa ennamba ya taata we mukwatagane ne kitaawe, ebidiira byonna taata we yaba abibeeramu. Kuba kati nze omulimu gwange amaze ogukola ne mbagamba okirabye otya ennamba ngiweereze. Naye nga taata wa Godi mmwe gwe mumanyi nga Godi talina simu nnene, alina amapeesa ndowooza, kubanga naadde njagadde nnyo munnyonnyole ku bintu ebyo naye saasobodde mufuna. Kati nenfuna oyo maama ssenga oyo Godi. Kati ennamba ya ssenga oyo Godi andikuweereze wano oyogereko naye ku nsonga y'oyo omwana, era buli kimu kyemmanyi kijja kuggwa nga mulabye ne taata we, naye nga famire yo weeri, era nga jjajjaawe omwana oyo waakulidde Buyukwe. Ndowooza Buyukwe oba omanyiiwo, kiri awo Lugazi, era oyitira mu Lugazi bayitawo ku kataka, era ekkubo eryo lya ttaka lyogera nalyo mpaka Buyukwe. Otuuka e Buyukwe ng'obuuza owa maami Ssemakula. Bannayuganda mwenna baawulira omulanga gwa mwana mulenzi Godfrey ne muvaayo yonna gye mwali. Tubeebaza nnyo era tweyanzeege omutima ogwo. Ne Godfrey nze nkyavumirirwa ekikolwa ekyo kyewakola si kirungi n'akamu n'ak'ettondo. Banno bakubeereddewo bangi, vidiyo ze tuteekayo nga beetaaga obuyambi ne batafuna yadde ennamba y'essimu ebakubira. Katonda aba akusaasidde gwe ne bakuyamba, ate leka kufuukira bantu kizibu. Tugenda kuba tujja bbawa odiyo wa omukyala amanyiddwa nga Rose ng'atulambulira obuwonvu n'obuvo obw'okukyalo Godfrey gye yava, y'omu ku famire. Omwana muwala oyo Rose y'omu ku famire ya Godfrey, era yatugamba nti buli kimu omwana oyo kyabadde abagamba abalimba. Oluvannyuma lw'okulaba emboozi ya Godfrey kwe yasinziirira, yagiraba alabamu nangamba ngirabe, naye omwana oyo nga byabagamba byonna abalimba. Nagezaako okwogera ne ssenga wa Godfrey naye tutakwatagana bulungi. Simanyi oba yatya bibuuzo, naye bwe tunaba tumufunye tujja kuba tumubaleetera bulungi nnyo, naye emboozi ya Godfrey yatumazeeko ebyewungula. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga mukwano, genda ku channel yaffe teekamu Olutambula. Sijja kuwanga kibajjukiza Otambula mu Uganda, ogenda kubanga ofuna program eyataasa obulamu. Mpolapola subscribinga, likinga, commentinga, sharinga mukwano bwe tusingira ddala okubanga twetaaga. Gwe wenna afunye ebizibu ebitali bimu mukwano, kakasa nti munsi muno toli muweka. Bangi nnyo abafuna ebizibu eby'enjawulo, naye nga ekyokufa nabagamba si solution. Nyongera okubanga nkibajjukiza ekyokufa tebangako solution. Nawe nalowooleza mu kwewa obuto mukwano gwange, eyo tebangako solution. Naye emboozi ya Godfrey naffe yatunyiiza nnyo. Omukulu emu Busungu namulaba nga yalaga bungi nnyo, tomunenya. Yalina ensonga lwaki yasunguwala okutuuka ku ekyo. Weewaawo buli omu alina obusungu bwe level gye bubaamu. Nange kennyini ndi wano ndi munyiivu, kubanga nagezaako kutula n'omwana mulenzi Godfrey ne mubuulirira nga nze omuntu, era naye bw'aba wasobola okunjulira nga Godfrey buli simu ekukubirwa, buli agezaako kuwa obuyambi ankubira oba atukubira ffe ne ttiimu, kubanga ffe twali tumuvunaanyizibwako ebiseera ebyo. Naye for now ngenda kubamba wa disclaimer eno nti buli agezaako kuyamba Godfrey is out of our hands. Godfrey amuyamba omuyambe ku lulwo, nga gwe omuntu anaafeelinga nti oli touched nogamba omwana ono kanyongere okumuwa oba muwe kye yeetaaga, muyambe ku lulwo. Tali is out of our control essaawa zino, yatwewaggulako. Bw'ali tumanya alidda n'atwetondera, bw'ali bayagadde nga ye tetugenda muforcinga, twamuwamu obudde. Bw'ali yagala otwetondera alidda ne yeetonda, naye nga tujja kuba tubazanyiramu audio nga mugenda omuwulira nga tugezaako okuwayawayamuko ono omukyala amanyiddwa nga Rose nga tubuulira te oku famire ya Godfrey. Naye for now ngenda kuba nga nva mu kifo kino, sigenda kuba nga nsukkako wano amanya n'eddoboozi. Nsigadde nze namwanje Irene, akuume atakuumira mpeera.